ne olugendo lwa America mbanyonyola America ku ttaka singa kigezaako then tebijja kuggwayo enkyanja kwongerezaako mbabuulira operation obuyinza okuba nti ebeera. Kakati mbagambye nti America alina olugendo lwa mayiro 600 okuyita mu nsozi empanvu ennyo ezeza grossi kyekimutwala banona kilogulamu 4 bina bwe biti. Katugende mu maaso. Kakati singa America asobola okutambula mu mayiro 600 ne batuuka singa ababaya ba America kubanga basobola singa batuuka munda mu ggwanga lya Iran batuuka ku site sizino we ziri olwo kitegeeza nti bayise ku mazzi bayise ku nsozi bali munda. Kakati abo bagenda kuba basanga bino si byakuteebereza wabula bwe biri bagenda kuba confrontinga prospect of fighting their way. Kasita omala okutuuka mu kibuga Isfahan oba wali nuclear site webagenze kati otalugenda okuba nti luddako fezi ya America ey'okubiri bamaze okulwana batuuse basirikale tebalina air defense tebalina radar kati mubiri ku mubiri kulwana okuli physical. Kati bwe batuuka mu bibuga ebyo pulani yaabwe bwe banaatuuka babeera balina okulwana kati okuyingira wansi mu ttano. Balina okuyingira wansi mu ttano banoonya uranium naye ate ejjukira zino ttano zibaagala okuyingira baazikubadda kitegeeza nti okuyingirayo si kyangu kubanga ziri collapsed already baazikubadda. Yewali ampuliriza uranium gwe baagala ali wansi amakubo mayina okuba nti bayita olede baagakubadde kata waliwo obuzibu ova otya kungulu wano wootuuse ku miryango ejingira mu ttano okuyingirayo wansi bati n'ekirala nti gy'oyingira si gwe wazimbayo tomanyi na kiriyo okitegeera yensonga lwaki nti America bagamba nti babeera bakoze risk ey'amaanyi gye batakolangako okitegeera risk y'amaanyi nzose bagamba nti emyaka 40 Iran ebadde yeetegekera ground invasion yeno. Kakati Iran's defensive doctrine terirayinga baali bagikola defensive doctrine nti tulwerwanako tutya nga tulumbiddwa eno gye kugambye emyaka 40 defensive doctrine yaabwe terirayinga kukulemesa b'America kuyingira Iran. Abayirani bwe baali bagiteekateeka nti singa America atulumba tulyerwanako tutya mu defensive doctrine eyo tebaateekamu kumulemesa kuyingira. Okitegeera mu magezi oba bakikola mu magezi bo tebaateekamu kulemesa America kuyingira oluggi baasigala balugudde oba baapulaninga nti America bw'aligezaako okujja tujja kuggulawo kati ebirala byonna tubikola amaze kuyingira. Owulira omutima gw'Abayirani enju baleka nzigule budde bwakiro omubbi ajja kati bo baagala bafaafagane n'omubbi ng'ali mu nju era nti bayinza obutateekawo mbeera Omuyirani ayinza obutateekawo mbeera ng'Omumerika atambula okuva mu beeseezize mu mayiro 600 atuuke Iran awo tewali mbeera. It's okay, you are welcome mujje nti ye plani yaabwe mu defensive doctrine mwekiri. It relies not on preventing American forces from entering the country. Baagala ayingire bw'amala okuyingira bamulambuza ebisenge bye Irani bamugambe nti no ddiiro kino kisenge luno lukuubo wano waliwo kabada nga be bamulambuza ng'ayingidde mu nju gy'atamanyi mbakyakulabirako. Kakati baagala bamaking any incursion okuyingira ku America baagala bakufuule unsustainable through sustained attrition. Akakodyo kaabwe mumuleka ayingire ebisigadde tujja kulaba kakodyo. Kati singa bagenda maaso okweka nti bayingira successfully ne balandinga ku bizinga kuli kag
ekizinga kye bayita Bu Musa oba Bu Musa ekye bakiyita Lalaka. There remains a fundamental problem okusigaza ebizinga bino. Muteekateeka ya Iran baagala asooke akkalire. Sigambye nti bajja teekawo mbeera kumulemesa kuyingira, naye bw'ayingira kye basinga okwagala atuuse ehag oba ekag ku kizinga kye bayita Bu Musa ne kye bayita Lalaka. Awo basooke bamuwe kacaayi. Primary defensive burden eya America esuubiddwa okuba nti egenda kuva ku Islamic Revolutionary Guards Corps. Be bamaze emyaka egiwera nga bapreparinga defensive layers for asymmetric warfare against technologically superior forces of America. Enkola y'okumwengangamu si lwakuba nti bamusinga ebyuma, si lwakuba nti bamusinga technology. Nkola ndala nnyo gye bayita asymmetric warfare system. Kati enkola eno ya asymmetric warfare eze esomebwako bazze basoma ku nkola eno y'okwedifendinga ku America nga abalumbye okuva mwaka 18 apaka ku mwaka 1888 wakati mutolwa Iraq na Iran balinga basoma. Iraq bwe yagenda nga maaso n'okuba nti ekola missile attacks ku bibuga by'eggwanga eritibwa erya Iran, bo baali batudde wansi nga basoma nga balina notices bawandiika basajja bagezi. Era mu nkola eno mulimu eno gye bayita asymmetric warfare system gye basuubidde okuba nti bakozesa bafaafagana omusajja nga azze ku ttaka. Nkunyonnyola mu nkola eno mulimu okozesa long range air defense systems designed ezijja bayambako to detect and destroy threats at extreme distances and altitudes, nga basobola okwinganga America nga akyali wala nnyo mu buwanvu ne mu distance. Yenkola eyo esooka. Kakati era bayina kye bayita middle defensive layer gye bateeseteesa aba Iran, the middle defensive layer. Mu middle defensive layer mulimu okozesa medium range systems with high mobility designed to engage fighters. Eya middle nga erimu high mobility air defense systems ezitambula eziri designed okwengeginga abalwanyi ba America, okwengeginga cruise missiles ne drones at intermediate distances. Bagiyita middle defensive layer. Iran yetegeka emyaka 40 emabega. Nkunyonnyola. Kakati Iran jukira nti producing ne kibayita man portable air defense systems omuli gye bayita MISAG abo babuteeka ku bibegabega, omula akalaba kayita ka Shahab Shakeb lightweight soldier fired missile effective against helicopters n'ebintu ebiyita wansi nsi ebisuubirwa okuleka nti bijja kuyambako okulandinga abaserikale ba America bano. Kakati beebo nga balina miliyoni y'abasirikale bagamba nti bajja kubafaafagana omusajja. Kati action number temanyiddwa. IRGC basiigi ne ba volunteers babateeseteese ekiyinza okulabeka nti kibeerawo. Kakati awo nambadde nkubuulira ennaku olw'enkya nja kukubuulira nti singa Omumerika asobola okuyingira wansi mu ttaka nga abayiraani abasinzeeko, kati okuyingira wansi mu ttaka ayinza kuba nti akikola ate kubanga birimu phases 6. America bw'aba wakuyingira wansi awali uranium w'abasajja mulimu phases ampuliriza 6 okutwala uranium wa Iran. America alina okucompletinga phases 6. Okitegeera special operations air assault on nuclear facility babaleete. Ekyokubiri okuteekawo perimeter nga amaze okutuuka. Ekyokusatu okubulishinga hardened entrances accessing underground complex yaberenga yali nga yagirina mitambo, then okumunoonya okumusechuwalinga okumujjayo disabling uranium stockpiles n'ebirala. Njabbi kunyonyola enkya ateekeddwa okukola emirimu mingi Omumerika singa bwe wakufuna uranium w'abasajja. Bwetolowooza nti emyaka 4 bo baali batunula butunuzi no balina engeri gye beetegeseemu. Kakati ekibuzo kiri nti America n'asobola batasobole ngena kwongera obbe kunyonyola. Nebwe ekifuba nga kikulemeddeko kiraki